Ekitwala abagoba ba taxi ki Federation of Uganda Taxi Operators UTOF bavuddeyo ne beemulugunya ku nteekateeka ya KCCA ey'okuleeta bbaasi ez'amasannyalaze mu Kampala nga bagamba nti balekeddwa bbali so ng'enteekateeka nabo baagirimu mu kusooka. Nyini abakira motors ne ba drivers abali ku luutu ya Kamokya Ntinda babeerenga be baganyulwa mu kugezesa okwo kwali kugenda okutandika. Kati wabadde tuli awo netulaba nga executive director project je twogereramu ffe je tuli ne bani je twogereramu ate bonga balabika bayise manju ne bagenda batulanekira motors morokezo ne bazireta nga tebaogedde na dereva ali ku kubo okwo ali ku luutu eyo nanyini luutu ekirale kyasinze okutwennyamiza kwe kuba nti waliwo omwoleso ogwa science and technology ogubaddeko. N'abagoba ba taxi bennyini mu Kampala balaze obutali bumativu ku kyakoleddwa newankubadde ng'abamu balaze nga bbaasi zino ez'amasannyalaze okuleetebwa kwazo bwe kitalina ngeri yonna gye kibayigudde mu ttama. Baleeta z'amasannyalaze mmotoka y'amasannyalaze esobola okukola mu Uganda kwene enfuufu ku mazzi agatonya ne ganjaala bbaasi tezirina kye zigenda kukola era nze seeraliikirira namu. Anga gavumenti ereese bbaasi naffe tufune omukisa tusigale mu kibuga we tubadde tukolera kubanga emisolo gya gavumenti ffe tugisasula. Bbaasi zino KCCA yalazenga okuleetebwa kwazo bwe kyaluubiriddwamu okutereeza ebyentambula mu Kampala okuggyawo omugotteko awamu n'okulwanyisa ekikka ekibi ng'era akulira ekitongole kino Hajat Sharifa Buzeeki bw'abadde ku Media Center alina by'atangaazizza. Tufunye okukkirizibwa okusobola okuba nga tuteeka bbaasi z'amasannyalaze ku nguudo zaffe. Twabasuubiza nti ebbaasi zino zigenda kuba fule ku nguudo zino ng'omwezi guno ogwokutaano guweddeko. Kyemulaba kati batestinga routes bafuna ebirowoozo okuva mu abo abagenda okukozesa bbaasi. Ono ayanukudde abagoba ba taxi abeemulugunya ku nteekateeka eno omuli n'obukulembeze bwa UTOF. Tufuna ebirowoozo okuva mu abo abalala babadde mu industry eno nga batambuza abantu oba basaabaza abantu. Kati we tunaatuukira ku nkomerero y'omwezi guno nga tudeployinga nga tubabulira n'amakubo amakakafu ge bagenda okukolerako. Ku nsonga ya competition njagala bategeeza nti zino si ze bbaasi ezisoose mu Kampala. Already tulinamu bbaasi ezikola, tulinamu Costa n'ebirala. Ekyenjawulo nti zino za masannyalaze naye bbaasi mu Kampala zikoze eki zibaddemu era abantu bakola teziina we zigenda ku affectingira nkola y'abalala kubamba we ekyokulabirako oluguudo lwe tugenda okutandikirako twetaaga ebbaasi 6 naye tulinako ebbaasi 8. Kati kiba kitegeeza ki nti tugenda kubanga tutambula mpola mu phases nga bwe tusikiriza ne bannaffe abali mu transport systems endala ng'abatwala abantu 14 okusobola okweyunga ku kuleeta bbaasi tusobole okusatisfyinga abantu baffe kye beetaaga. Mu ngeri emu Buzeeki ayogedde ku kiragiro kya trade order n'alaga nga abasuubuzi abaagwa ku nguudo ne ku mbalaza z'ebizimbe bangi bwe bagenze bafuna ebifo mu butale obw'enjawulo. Twali wano mwezi gwokubiri nabategeeza nti twalina ebifo 2,520. Nina essanyu okubategeeza nti ebifo 1,663 ebifo ebyo byonna abantu baffe abavudde ku nguudo babitutte naye era tukyayinawo ebifo 857. Ebifo bino tusaba abo bonna abakyabundabunda mu kibuga nga bagamba tebalina wakukolera mujje mukipayinga ebifo bino. Ono ayogedde ku bibala ebyokuteekesa mu nkola ekiragiro kino omuli okukendeeza omugotteko ogwalinga mu kibuga Kampala naddala mu bifo okuli Kikuubo, Namirembe Road n'ebirala kuno nga kwotadde n'okukendeeza akalipagano k'ebidduka. Kiraba nti mu Central Division street nga Luumu Street, Namirembe, Ben Kiwanuka n'endala kati ziri clear omuntu asobola okutambula nagenda n'agula byayagala okugula ate n'akomawo bulungi. Kyekimu ekiri mu divisions nga Kawempe bw'otuuka Kaleerwe bwayise mujjukira ekifo ekyo nakyo ekyekaleerwe kyalimu enzigota. John Maido yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.